Minisita w'abavubuka n'okwewummuza, si kwewummuzaamu, okwewummuzaamu leisure, naye okwewummuza recreation. We are talking about talent. Minisita y'ono Kabaka gwe yabawa. Omwami ono Hope Mukasa, abayimbi bangi batandikira mu Baba Studios Erungujja. Babadde boogera ba legends, Nimrod tamanyi Hope Mukasa. Simumanyi kyo kituufu. Neŋŋamba ng'eyinga ate byangeri ebyo. Hope Mukasa naye nazze naye nsanyusa okujja wano okubeerawo Spice Diana ng'atusanyusaamu. Era ekyandeese kikulu kumuwagira, because to me she appears to have a professional approach to her work. Okuyimba oba okuzannya katemba oba okusanyusa abantu nga Maulana ne Rain oba Chiko ne Madrat oba okuzina amazina nga buli mulimu gwo nga bano abaana ba ghetto kids, egyo gyonna mirimu okufaanana ffe abasiba amataayi. Era Kabaka bwe yateekawo minisitule y'okwewummuza, ayagala bannabitone bagutwale ng'omulimu. The biggest challenge we have for the artists in this country is the amateurish approach to their work. Okuvumbula ekitone n'okikozesa mulimu, era mwe bannannyini gwo mulina okuwa ekitiibwa. Era nze ntera okubawagira kubanga njagala mukitegeere nti kye mukola kya mugaso nnyo eri eggwanga. Spice Diana akyali muto, akyasobola okutuuka ku bintu bingi. Nze ndaba bannabitone mu Uganda basinga bano ab'ensi ezitwetoolodde, babasinga. That's a fact because I follow them. I know what goes on in Tanzania, I know what goes on in Kenya, I know what goes on in Rwanda, I even know what goes on in Nigeria, I know what goes on in Europe and in the US, I know what goes on in this industry. Naye bannabitone bangi aba Uganda balina small ambitions. Kyenjagala mwejjemu mwenna abali, era nsanyuse nnyo okulaba nga bannabitone bayitirivu abali wano. Nsanyuse okulaba Shiba, nsanyuse okulaba Bebe Cool, nsanyuse okulaba Sophie Gombya, Big Eye, Catherine Kusaasira, bonna bali wano. Bangande ne King Michael wali nade simulabye. Saha nyimbira bulungi ye nnyimba ze nzaagala nnyo. Kambabuulire, mulina okulumbirira ebinene mwe bannabitone. Leka kulowooza nti wazimbye ennyumba, watandika amategula, waguzeyo akamotoka, Katiikiro akumanyi, ebyo tebimala. Olina okuluubirira okuba omunene. You must work your skins off. Naye twaze kusanyuka, saagala kubakooya, naye njagala mumanye nti bw'oba n'ekitone nga tokikozesa obeera nga atakirina.
bw'otakirwanirira obanga atakirina bw'ogendera ku bantu bye boogera tojja kuwangula. Awo nno nyabo weebale nnyo okutusanyusa, weebale okumpita. You also have courage okujja mu ofiisi yange n'onnoonya n'ondeetera ebbaluwa. It takes courage. Nabadde siyinza kumuyiwa ate ono Spice Diana ye namukwaya wa Mbogo, ate ab'Embogo baba bakyala bange n'olwekyo kale Spice Diana nkwagaliza birungi byereere mu lugendo lw'oliko. Tobaako kikuwugula, bakiyita focused. You have to be focused all the time under all situations. Siyinza kulaba kikuyinza kukulemesa kuwangula. Era mu abayimbi mwenna njagala ne bannabitone mwenna njagala mutambule nange tuzze Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Katiikiro. Okubeerera wa Ugandan music. Like I'm saying, Chino Sichang, it is for the entire industry. So thank you so much, Owekitiibwa. Mukama akuwangaza era akola osinga okwagala. Nyinza okwerabira to say this, but I want to say thank you so much. Mu budde bwo wandibadde so busy with a lot of things. Naye n'osalawo n'ogamba kangende supporting a Ugandan artist. It means a lot for the entire industry. Banne mumumpere engalo ez'amaanyi. Tezimala guys, please. I want to thank Ebony's, the entire team for coming out. All the companies abazze. Benkola nabo ne besikola nabo, thank you for showing this much love. Mami Kathy, oh my God, I don't know what to say. Bane muli banji. Oh yes, muli banji nyo, yeah. Banna, Pastor Mugembe. We have Pastor Mugembe. Oh my God. Jesus, guys, this is not alone. Ate waliwo bwagamba nti ekiwejjowejjo kwe kuwumula nga tonnatuuka. Abayimbi baffe bangi tebalina maddu gamala, tebakozesa bukugu kumala, tebayinza kukupangisa genda kuyimba n'otajja, tebayinza kukupangisa kuyimba n'ojja n'olwana n'abantu. Olina okutwala omuti ogwo mulimo gwo n'oguwa ekitiibwa, bw'oguwa ekitiibwa na bali b'okoleramu baguwa ekitiibwa. Kale bwe bunafu obwe twagala babugyewo. Bannabitone ba Uganda balungi okusinga Abatanzania, naye Abatanzania batusinga ssente. Kintu ekyo kinnuma nnyo. Kamala byonna gwe mu buvubuka kikiwa ebiseera byo wabimala ng'otya? Nali nsoma, ffe tuli bayivu. Tewakuba ku ndongo. Nali mu bitabo. Olabye oline kitaffe mu ndongo. Saakubako ndongo, naye nga ndongo nzaagala. Tewazinamuko. Amazina go ndi wa mutawaana. Olaba ne mukyala we nga baagazinye. Amazina go nagazinira ddala nnyo. Naye nga nyumirwa nnyo ebisanyusa ebiwummuza. Naye nze buyimba bwonna bunnyumira bungi. Obumu obwa Spice obuli wano nabo babulya na luli naye n'abalala ya Jasmine ali wano, Wike Benda, Eddie Kenzo, abo bonna ba Juliana, nyimba zaabwe zinnyumira. Bewase twakulaba ku show ya Eddie Kenzo wagatta abayimbi ababiri ne Bobby Wine abali bamaze ebbanga. Kino wakigenderera? Nakigenderera. Anti naganye nti kasita abayimbi batambulira awamu omulimu guno gugenda kukula nnyo. Naye kasita baba bayombayomba emikisa gibayitako nga bali mu ntalo. Nakigenderera. Kamala bonna abavubuka baagala okutuukirira kyangu tusobola okujja ku ofiisi ne tanga. Kati gwe tonsanze. Amiina. Tanga kito tusibirira mukadde waffe. Buli akola omulimo oba okola ku TV bukole n'amaanyi go gonna n'amagezi go gonna n'obuyiiya bwo bwonna n'okwagala kwo kwonna. Bw'okola bw'otyo ebirala bijja kukusangayo, ojja kuwangula. Tukuyozaayoza
okuwangaala mu bufumbo era atumusibwa yali mukadde waffe era mami omutulabira jamugamba amiina kale abalungi abatulabira baleka nti aba TV baze manyi bali wano oli oyogera omusabira This is ebaluwa nagirabye Sunday. amusole atenga ebintu byagala okufa nange nazerenti ate wazerenti kyagala obudde buwanvu naki naye nga byoli kumbiwulira era ndowooza naawe okimaki ekanisa yebazi bagijjamu edda era gafuna obudde enkomewo basiima byotye pasita wilson webalire Rita Nkemba yamunjagazisa nnyo. Rita Nkemba nana yennyo ebiteeyi. yakudda amiina